Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tolekedde omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa ogwa yasaruna ate nga mwana wattu tukyagendera ddala mu maaso. Tuli ku darusu eya 3 mu 5 bagiyise nuni qutni. Bagiyise nuni qutni. Nuni eno yeruwa? Nuni eno eyitibwa qutni nga ono wakiyise agambye nti the alif of it is silent. The nun is pronounced as per rule. Equivalent Arabic pronunciation is given under example. Okay, tebadde continuation. Equivalent Arabic pronunciation is given under each example. Ategeza wano the alphabet is what is silent. So tugenda binyonyoka ebyo, tugenda bikwa binyonyoka. Nuni eno qutni ye nuni eya kasra. Ye nuni eyaki eya kasra ekozesebwa okuyunga sukuni ebbiri nga ziri mu kifo kimu. Eno odi egenda kwanvuwamu. Eno nuni tugikozesa okuyunga sukuni ebbiri nga zikola ki? Nga zeriranyeganye. Tukimanyi nti waliwo scenarios zetusanga mu Quran nga batuwadde nuni, batuwadde sukuni bbiri nga ziri mu kifo kimu. Okitegedde? Abantu ne batandika okusoma ebifu kubanga tasobola kwaki kuyunga sukuni bbiri nga zeriranyeganye. Okitegedde? Kati tugambye nti kanuni kano okalaba wano ono muyasaruna bakakuwadde naye mu Quran tekaliimu. Kayina kuba mu mutwe, kayina kuba mu mutwe. Okitegedde? Kakati kansoke nfune ku peni nga siyasi because eno peni ya simu so tewandiika pozinga mukati nnyo nfune peni wano. Akati mbadde mbagamba nti nuni gye tugenda okusomako olwaleero, nuni eno tugiyita nuni qutni. Ye nuni eyaki eya kasra. Otegedde? Nuni ya kasra naye nga mwana wattu ebeera wakati wa sukuni bbiri. Eno ebanga sukuni neno sukuni eno nuni etuula wuki? Etuula wakati waazo nesobola okuba nga ekola ki? Kamyange ntawanya naye mugigumire. Nebanga egatta oba ekuyamba okuyunga sukuni ezo. Okitegedde? Kati sukuni bbiri zegatta zitya? Kati for example this one here. Tukentereze wano kamera yange. Kati for example wano ekigambo kino kiri khayran. Naam. Ate kino kiri alwasiyatu. Otegedde? Kakitegeeza nti wano waliwo sukuni bbiri ezeriranyeganye. Sukuni eri muki? Mu tanwini eno. Muyasawo nayo kano tebakateekawo akokubiri. Muyasawo nayo baba akajjawo nga tolina kasoma. Okitegedde? Okitegedde? Ne just njagala kuwanga ekigambo gye kyava mu suratul al-Baqara aya 18. Ojja kutunulawo. Kati tanwin tukimanyi nti tanwin ebeeramu sukuni munda. Tanwini nga yo
ebeeramu ki? Ebeeramu sukuuni munda. Okiraba? Etya twagamba nti senga tuwandiika for example ne tuwandiika ekigambo ban n'okozesa baau, okitegedde, n'okozesa neki n'ennuuni, kati ennuuni nga ya sukuuni nyo kibeera ban. Kyekimu nga wonowandiika baau n'okwaba oti, okitegedde, kitegeeza nti eno tanwin erimu ki? Nuuni eya sukuuni. Kitegeeza nti eno sukuuni yemu tukoze ki? Tugifunye. Okitegedde? Kati neeno sukuuni eri ku ki? Eri ku laamu. Kitegeeza nti sukuuni eri mu tanwin n'eri ku laamu zeeriraanyeganye kubanga eno alifu tebagisoma, teriiwo. Okitegedde? Kitegeeza nti eno sukuuni eri mu tanwin ne sukuuni eri ku laamu zeeriraanyeganye. Naam. Tuba tugenda kukola tutya? Tuba tugenda kuddira kanuuni akaki? Akakasura tukasse wansi, ntegereka wano. Okitegedde? Wano kweno alifu. Okitegedde? In fact tugita hamdatul wasl. Kati eno tugenda gissaako nuuni eya kasra tusobole okusoma ki? Ekigambo kino na kino. Kati wano wosaawo kasra nuuni ya kasra kana kamu kavaawo, kaba kakoze ki? Kaba kavuddewo, n'ogamba nti khayura nil. Olaba nti osobodde okuyunga eno raau n'ogiyunga ne laamu, ntegereka ng'okozesa kaki? Kanuuni akakasra, n'ogamba nti khayuranil wasiyatu. Khayura nil, so si khayural. Khayura n'osoma fatha yokka, nil khayuranil wasiya. Okitegedde? Khayuranil wasiya. Okitegedde? Wetukajje tugambye kano kanuuni kakwaki? Katuyamba okugatta sukuuni ebbiri eziba zeeriraanyeganye. Okitegedde? Bino togenda bisanga mu bifo bingi, ojja bisanga n'abasomesa batono. Ntegereka yajja kukola ajja kusomera mu busomezi, ntegereka waba tajja kunnyonnyola wa gye kivudde. Agambye nti khayuranil wasiyatu butyo bw'okisoma. Lwaki mubuuze lwaki tukisoma bwe tutyo? Kijja kityoteeka okusaanuka nuuni, mubuuze musomesawo. Okitegedde? Akati ekigambo kino ekyokubiri okiraba, nuuhun, ntegereka twagambye tanwin ebeeramu ki? Ebeeramu sukuuni. Kati eno sukuuni yeegasse neki? Naye eri ku baau. Ntudira nuuni yaffe eya kasra tugissa wano wansi wa alifin alwasl. Okitegedde? Ntugamba nti nuuhu nibe nahu. Nuuhu. Kati tanwin twagamba tanwin kanwa kekokubiri, so si konna eno dhamma. Okitegedde? Kati ene kavaako ne tusigaza ki? Dhamma yokka. Ntugamba nti nuuhu nibe nahu, so si nuuhun ibnahu, nedda. Okitegedde? Kano kanuuni togenda kasanga mu Quran, tekaliiwo, naye tugambye kalina kuba mu mutwe buli wosingana sukuuni bbiri
nga zeeriraanyeganye. Okitegedde? Ekyokusatu tugambye shay'an ittakhadha. Shay'a eno yali tanwiini naye tebakassaako. Gino bikuwa suratul Jaathiya ninagikulaga. Shay'an ittakhadha. Lwaki tugamba nti shay'an ate nga wano tewaliwo sukuuni, waliwo shadda? Tukimanyi bulungi nnyo nti shadda ebeeramu ennyukuta bbiri, emu nga ya sukuuni ng'endala mpeerere. Okitegedde? Kati nga wano mu example bagamba nti eno abba kyekimu n'owandiika ba'u bbiri, wano waliwo ki fataha ku alifu nogamba nti abba. Kati bw'ozigata bbiri zikuwa abba. Kitegeeza nti ennyukuta eya sukuuni ku shadda yeesooka ng'eya fataha ng'emperere tennaba kukola ki? Tennaba kujja. Okitegedde? Kaakati ne tugamba nti eno ta'u eyina ta'u eya ki? Eya sukuuni yeesooka ng'eno weesoose wano. Okitegedde? Eno yeesooka, then eyo ta'u ya sukuuni eba yeegase ne sukuuni eri mu ki? Eri wano mu tanwiini. Okitegedde? Sukuuni bbiri ne ziba nga zeeriraanyeganye n'ogamba nti shay'an, tujja kanuuni akakasra tukassa wansi wano ne tugamba nti shay'an ittakhadha. Okitegedde? Kanjikwage aya mu suratu ki? Suratu Jaathiya. Suratu ki? Suratu Jaathiya insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Nabe wano suratu Jaathiya sura ya kumeka? Sura ya 45 mu Qur'an ey'ekitiibwa. Ova ku Dukhan oda ku Jaathiya insha Allahu ta'ala yeeno. Kati wawano sinyo kamyange n'ekiraba bulungi nnyo kyenjagala. Kikino nyini. Kati nga olaba wano Allah yagamba atya? Yagamba nti wa idha alima min ayatina shay'a. Oshaba tanwini weeri naye wano mu yasaruna tebagikwadde mu yasaruna wano weeri. Kitegeeza nti tugamba nti wa idha alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa. Kati olaba eno alful wasli eno gyoteeka nuuni wansi eya kasra then nevaako tanwiini nekadda wano nuga shay'an ittakhadha. Okitegedde nti sukuuni bbiri zeeriraanyaganye nga emu eri mu tanwiini endala eri mu ki? Eri mu shadda neri ku taa'u. Okiraba? Okategedde? Ezo ne example ziri mu sura nyingi nnyo, ziri mu sura nyingi. Gena mu suratu Qiyama. Kanjikwe wano suratu Qiyama. Suratu Qiyama eri mu juzu ya kumeka? Juzu ya 29 eyitibwa Tabaraka ng'ovudde ku suratul Insan. Suratu Qiyama wano yo waliwa wawano olaba ila rabbika yawma idhinil. Olaba eno sukuni eri mu kimu mutanwini tusigaza ku kakasra. Mukitegedde? Then kanaka netukajja kutukassa wano wansi ntussawo nuuni. Okitegedde? Netugamba nti yawma idhinil masaqo. Okitegedde?
ila rabbika yawma idhinil masaq. Okiraba tugamba nti kana kamu kavaako ne kadda wano wansi wa nuuni, tusawo nuuni, ntegere nuuni yakasora tukayo tuti bwe batyo okitegedde neba yawma idhinil nil osikirako laamu kuno noga nti nil masaqo okitegedde bwotyo. ino aya yakumeka ya 30 waliwo ne aya wano wansi eyo12 same story egamba nti ila rabbika yawma idhinil mustaqar yawma idhinil ojagiraba insha allahu tabaraka wa taala. Example nyingi eziri mu Qur'ani mu kintu ekyo. Newe weyagala kuyunga aya, waliwo kati weyagala okuyunga aya naye nga oyungisa kanuuni ako. Naam, kati nga suratu Humaza wawano suratu Humaza wano agewo bulungi okiraba. Bw'oyagala okuyunga aya eno kweno oyungisa ki nuuni kutni ogissa wano wansi ya kasra n'ogamba otya bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatin lumazatin alladhi. Okiraba noga nti lumazati ni so sitin okategedde ogamba nti lumazatini alladhi wailul likulli humazatin lumazatini alladhi jama'a malan wa addada. Okyaba ndowooza bwotyo bwokola ki bwakakozesa okukola ki okuyunga ennyukuta sawa wokka ne mu suratul al-ikhlas aya yennyini esooka osobola kikola ki osobola kikola. For example oyagala kuyunga kigambo kino ku kino n'ogamba nti bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahaduni duni na qul huwa allahu ahadunillahu samad ahadunillahu so si ahadunillah. Engeri gyosizza wano nuuni okitegedde eya kasra eba ereetera zino laamu okogga n'ogamba nti ahadunillahu so si ahadunillahu. Okitegedde ogamba nti qul huwa allahu ahadunillahu samad. Okitegedde. Example nyingi netubikula mu sura kindala suratu alaqa suratu alaqa bobikula suratu alaqa gamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq kabila ngitetu kayoba nange naye njagala gibalaga subhanallah kale kanjibatse wano mpola okiraba kino khalaqal insana min alaqin iqra wa rabbukal akram. Okirabye khalaqal insana min alaqin alaqin iqra khalaqal insana min alaqin iqra min alaqin niqo. Example nyingi genda mu suratu Furqan aya 3 Allah yaganti illa ifkun iftarahu wanji mu Furqan okitegedde
almulku yauma idhinil haq. Nam nuni kano kakuyamba owa mwana wattu okola ki oyiga ogatta sukuni bbiri nga ziri mu kifo kimu. Obitegedde bannange? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.